tugenza okutuuka olunaku olwaleero nga Uganda erimu abanoonyiboobubudamu abasukka mu kakadde kamu emitwalo 7 nga abasinga obungi ku bano bava mu ggwanga lya DRC n'amawanga amalala gali mu embeera y'obutabanguko. Abakungu okuva mu yafisi ya Ssaabaminisita abadde bakulembeddwamu Minisita wa guno na guli Justin Kasule Lumumba bategeezezza akakiiko k'obwa Pulezidenti ng'amagezi gaabeesibye dda oluvannyuma lw'abagabirizi b'obuyambi abadde baliisa abanoonyiboobubudamu nti emmere gye balina ya myezi 3 gyokka era bwe kiggwako gavumenti ya kuno enoonye kyeneeriisa ababundabunda abali kuno. Already the donors have written to us that they are only able to provide food for the refugees for the next 3 months. After that, then we must find a solution to that. And you know, when we talk of 1.7 million people, when it comes to feeding, you can't postpone. Kasule Lumumba ategeezza akakiiko nga bwe bamaliriza okubaga ekiwandiiko kye bagenda okutwala mu lukiiko lwa minisita okulaba gavumenti kyezzaako. We also have what we are handling. We are writing a paper to take to cabinet to look at the issue of food for the refugees. Mu mbalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja gavumenti ebadde eteeseteese akawumbi kamu obukadde 754 okukola ku nsonga ezimenyeddwa waggulu, naye nga baminisita okuva mu yafisi ya Ssaabaminisita bagamba nti gavumenti erina okukubaako kyekolawo nga nsalesale ow'emyezi 3 yabaweereddwa tannaggwako. So we must also have a discussion through cabinet, then come to Parliament to discuss this matter. So have it at the back of your mind, knowing that we also have that as a challenge that is coming up. So the decision taken, whether by cabinet or Parliament, may require reviewing some of the policies, especially around the issues of refugees. Wabula ababaka abatuula akakiiko kano nga bakulembeddwamu Nsobga Ronald Palimwezo banenyezza gavumenti ya kuno okwefuula omuzira wa Africa ne batasooka kuteekawo nteekateeka za Simba okuteekerateekera abanoonyiboobubudamu abeeyongera okweyiwa kuno ekiviiriddeko ne bannansi abamu okutandika okubeeka okukola. Minisita wa General Duties atutegeezezza nti tulina ba refugees 1,750,000. Abo nno bangi ekyokuba nti gavumenti yaffe yakkiriza ba refugees okumingolinga n'abantu ekyo kireetedde ddala obuzibu bunene nnyo. So tusaba minisita babeere batereze ensonga eyo. Refugees bangi kati right now tulina 1 million something. So ba refugee betulina right now kati mbadde neebuuza nti refugee funding tetulinanga Office of Prime Minister terina ssente bulungi naye nga bo ongezaako ba refugees okujja Uganda naye ssente munagizigyawo eza funding. Joseph Serwoza, BBS Terefayina, Parliament.